that same Jesus ali mu Bible is not in you. Bw'obanga tosobola ssonyiwa bakola bubi kubanga Yesu yagamba bwe bakuba oluyi luno ku ttama lino kyusa lino balikubeko kali musumba toli mu Yesu w'obanga tosonyiwa toli mu Yesu ate Yesu takuliimu tomanyi mbwe ekkanisa esobola oyimirira nga Mwoyo Omutukuvu yavaamu dda naye negenda mu maaso myaka na myaka. Romans egamba nti no, the wages of sin is death. Or the wage of sin is death. Nti enkomerero y'ekibi kufa. Tewali shortcut kufa. So nga twonoona tujjukire nti enkomerero kufa. Tukolerera kufa. Buli wobanga oli mu kwonoona manya okolerera kufa. Oyinza okuba n'emikwano gyo nga bw'oba oyonoona muba nabo oba nabo bakuwaga naye mu maaso ga Katonda oli babwomu. So esooka love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Meekness okitegeera ojja kinnyonnyola kati meekness Bible egamba by the way the meek will inherit the earth. Abeetowaze Roland mwetowaze era omulaba obwetowaze omuntu badde obansaba tusigale ku kigambo kya Katonda. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Sami osobola okwenda naye nga kizze era yakiraba nga wennyamidde n'ogamba Mukama nyenze nera nkizzemu Mukama nyamba nsonyiwa sigenda kuddamu bambi nyamba akiraba yes akiraba ye era akusonyiwa lwa mutima gwo emmeeme eyo naye woyenda nga tonaba nakwenda n'ogamba nja kuddayo gamba nsonyiwe nja kwenenya era n'oyenda ne weenenya Katonda asonyiwa twalokolebwa kisa naye abantu gye bali what to you abantu gye bali nagera atujja kwenenya mama ate be basinga waliwo gwe nabuuzaako mukwano gwange balina bye basabira bye bakuŋŋaanira ne mugamba naye abantu b'endaba eyo ewammwe ebyaddala waliwo b'endabye abasabirayo sirabawo kyengi naye nga bakuŋŋaana buli lwakuna luba lwakumeka Roland lwakuna sirabawo mbeera yonna bamala okusaba awo nyine bafulumira awo Jinja Road bafulume bakole bye bakola ng'olwedde ploti zatandise dda tugendako wa naye nga baakamala okuŋŋaana yampa ansemu n'aŋŋamba church ddwaliro n'aŋŋamba waliwo abakyuka after emyaka 10 waliwo abakyuka after emyaka 4 kisinziira obulwadde bwo we bwenkana kakati gwatoŋŋamba tikasita otegeera amazima ekisa kiba tekikyakola kugambye ekisa kiba weekiri naye ekisa kigenda hand in hand with works bw'otegeera amazima kati ekisa kibaawo naye nga n'ebikolwa byo hand in hand yes grace wagamba we are saved by grace tino we yatufiirira ku musaalaba twali tetunnaba kutegeera kituufu okitegeera kubanga abantu bangi baali tebannategeera amazima ga Katonda nga Abayudaaya bokka be bamanya amazima ga Katonda ng'ensi esigadde tezimanyi kati nazo zaalokolebwa lwa kisa kubanga agamba nga tetunnakwagala wasooka twagala and we love you because you loved us first okitegeera ye yatwagala nga tetunnanamutegeera namutegeera that's grace don't mistake grace with faith kati grace eyo esigalawo ku bantu abatamanyi grace then faith Romans talks about faith woba oyagala kumanya ku faith and works genda mu Romans faith without works kati tebaawo ekibuuzo kyange nekikibadde awo tinno nti bano ebagendera nga bakuŋŋaana buli lwakuna basaba kitegeeza baategeera amazima ontegedde kaakati ye waaba yaŋŋamba nti ddwaliro kyaki ddwaliro kati munnange oyo omugambanga bw'anywanga obutwa by accident n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba bw'avaayo
agendere ddala ku dduuka ddemu abunye kubanga waliwo eddwaliro erinamujjanjaba obutwa neera period anywa obutwa addeyo mu ddwaliro era bamujjanjabe era that is exactly what we are doing okimanyi tinno otegedde amazima kale tetusobola kumeasuringa ddi muntu wategeera amazima naye ogenze n'osaba okifudde na routine ozanyira Katonda ku mulyango wakafuluma ng'ogamba tunakuba kiduula ki bazikubira waawo kitegeeza we bagamba ensiri ze zikuvira unless ng'enjiri gye basabisa munda oso nayo etankana kubanga wano we bakugamba tinno leka nkusomera olunyiriri luno tinno kawanvu kokko naye nzikiriza kasome tetulina ttabu kali mu Galatians chapter 5 verse 17 for the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary the one to the other so that ye cannot do the same things that ye would. Nagamba, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Tulabe ebibala by'omubiri bye bino. Adultery, obwenzi. Fornication, okwebaka n'abasajja nti bannakuwasa. Uncleanness. Lust, okwegomba. Idolatry by the way kitegeeza okussa mu kifo kya Katonda n'ossaawo ekintu ekirala. Kisobola okuba nti akali tuteekawo bapasita baffe. Sawo pastor, sawo omupiira, sawo buli kimu kyoyagala. Witchcraft. Hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, and heresies. 13. Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kati twebuzabuza ki? Kiki kyombuuza nti nno ovudde mu kkanisa ogenda okuba puloti onywa omwenge akugambye tojja yingira bwakabaka bwa Katonda. Sinze nkigamba Esther, si Samike yakigamba, si pastor wo yakigamba, si muntu mulala yakigamba. Pastor wo waba tasobola kikusomera kino. Awo tusomyewa? Galatians 5 olunyiriri lwa 18 osova 17 nogera 18 kati we babyogera bino wali ku 18 okutuuka ku 21. Naye natugamba ebibala by'omwoyo omutukuvu bye bino. But the fruit of the Spirit is love. Tugenda kulaba oba okubukabuka mwekuli biki byogambye biri ebireeta essanyu. But the love, joy, peace, long suffering. Long suffering. So koddemu osomeka waggulu nga tonnagenda ku list eno ya love list ya Holy Spirit akasooka ngende kuka spirit gundi fruits of the flesh. Fruits of the flesh ze ziri ze twayogeddeko eza drunkenness kati wadde fruits of what? The Spirit. Kati fruits of the Spirit soko zinziriremu is love,
joy, peace, long suffering. Fruits of Holy Spirit. Yes, kubanga abonyabonye n'omuntu okumutwala mu ggulu bannange singa twasaanawo dda. Okiwulidde? Era kasita omuntu agamba gwe Sami amaviiri ago gwe okay spirit ya flesh yezeemu wali strife anga yezeemu naye wooba oyina ey'omwoyo omutukuvu egamba muleke muwe time takutegeera butegeezi. That's long suffering. Nagamba gentleness. Okuba gentleman omulaba wange ali ku gundi walebedde kumpana. So esooka love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Meekness okitegeera? Ojja kinyonnyola. Kati meekness, Bible egamba by the way the meek will inherit the earth. Abeetowaze. Roland. Mwetowaze era omulaba. Obwetowaze. Omuntu badde obansaba tusigale ku kigambo kya Katonda. Omuntu Sami ayinza okugamba Sami ndeetera kwali soda ku kkubo ate ontuma ngaani. Thank you. Roland spirit eriwo? Roland n'omugamba n'asitukirawo. Roland n'agamba it's okay oyagala soda ki? Abo bagenda asikira obwakabaka bw'omu nsi kuno ku nsi. Era oba n'abaana babiri ng'ekimu okituma nekiganda olumu nekigenda nga kyogera ebigambo. Naye ono gwe waleeta enfuuzi nga w'omutuma addukirawo. Bw'oba owandiika ekiraamo oyinza okiteeka mu nfuuzi nno kubanga yalimu obwetowaze. Amanye ennaku ye. Kati bino byankusomera byonna bye byali mu Kristo era omusumba gw'otabirabamu oyo aba tali representative wa Yesu. Tetuyina okuba abasumba b'ennaku zino nga teboogerwako. Ebyo eby'obutogerwako ne Yesu bamufujjira amalusu. Naye n'agamba basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ogwe ne bakuvuma buvumi naawe n'obaddiza n'obavuma. Abantu batwala ne mu kkooti kati. Oli Yesu gwe basabula emigga omugongo gwonna ne guyulika. Oli gwe bawandulira amalusu ne bamuteekako egundi y'amaggwa. Oli gwe bakuba emisumaali muno naye nga yeeleze bw'ati n'agamba basonyiwe tebamanyi kye bakola. Omusumba okuggyako nga weeleega bw'oti ebivumo by'omuntu bikuleeza tebakubyeko na misumaali okuggyako nga weeleeze n'ogamba ku bivumo ebingi bye banvumye Mukama basonyiwe tebamanyi kye bakola. Toli representative wa Yesu. Tebali ndowooza bali bweru naye Uganda. Owulidde era Yesu oyo gwe muyina. Uganda tebaliiwo. That same Jesus ali mu Bible is not in you. Bw'obanga tosobola ssonyiwa bakola bubi kubanga Yesu yagamba bwe bakuba oluyi luno ku ttama lino kyusa lino balikubeko. Kati musumba toli mu Yesu w'obanga tosonyiwa. Toli mu Yesu ate Yesu takuliimu. Tomanyi mbwe ekkanisa esobola oyimirira nga Mwoyo Omutukuvu yabula yavaamu dda naye negenda mu maaso myaka na myaka nga tulimu ati tubakuumiddewo tuti kati muyombe naye ng'ekituufu kiri wano. Naye banaayomba tebajja yomba. Tebajja yomba mazima bagamanyi. Mazima bagamanyi. Abanayo naye tetulina nagwe tugenda funa mu comments. Tetusobola kufunayo muntu ayogera bye. Tagenda kubaayo n'omu. Bategeera amazima. Abantu bwe bategeera bategeera. So tukyali ku fruits of the spirit, meekness, temperance. Chechi.
kubanga toba mukapamuka ebyokulya nebikumalamu agambye tukube endongo nodduka tolowooza ogenda bugenzi wali olabeyo abantu nga banene ava eri paka eri naye ebbakuli akubanya tokikola kireke no. ekyo kireke nyamia to help people sirowooza waliyo omuntu banene sami oli munene wabula toli obese obesity is a disease kati sitaani yatandise otulimba mubaleke don't body shame you are obese body shame wawagguuka bakita bakyalola wasukka woyina okukoma omuntu omulamu noonywa ebbakuli nyeeza obuugi omulundi gumu kiki ekyo tolina temperance ekyo nakyo kintwaza mu gundi tagambye bino bikutwaza mu ngamba ekyo nakyo kikolwa kibi nnyo kibi okunywa okulya naye ate Esther endako wewali okula kitaawo yakukkiriza ng'oli amasowaani 2 ag'emmere tekyasoboka kati waba gwe kitaawo yaggaananga nga kimuswaza olowooza Katonda kimukola ki gwe n'ovulumira gundi tulina n'okwebalira emmere gye tulya toba na mululu omululu by the way kibala kya mubiri omulugube omululu si bwe guleeta omulugube omululu gwe guleeta omulugube nobanga okkuse ojjudde naye ng'olaba n'abali akasigaddewo kakuluma ate sibandika kuterekedde n'okajenkya ogenda kunzita ogasaba kate nandikalidde enkya tolowooza ku balala era ne selfishness ya stan ng'omusajja n'ogyeka ennyama yonna n'ogirya n'obulubanira ennyama mumpe enkoko enkulu ya gundi temperance abamu basibamu muno akaguwa bakyabisibamu mbu n'abibala semaka abibala kada akusange Esther ng'ebifi by'omuwa tebiwera nyamba consistency bakyali abo simanyi Roland yamanye ebintu by'ekyalo ebyo bakyaliyo amiina tubadde ku mululu olina okwebalirira owulidde oli gwe busoda n'oyiwayo kano waliwo omwana nga tebaliri kimu ayiwayo buyigi ne batufuukira ekizibu nti nno bagambye nti nno against such there is no law tewali tteeka kati keeko kebagira tewali tteeka kati oba tulya ne tuvulubana omuntu n'atuuka n'atambula ng'aweekera omwana ayinza osukuma emmere nkubulira Esther okudda ewaka ne lufuuka olutalo nga buli kimu nomugamba mulokole ofaaki annange n'otuswazaswaza ku mikolo n'alya nakkuta mbu n'aleeta n'akaveera atwaleko ewaka nagamulokola ofaaki oba abatalina waka nze bengamba be bali omulundi gumu ne bayisaawo ekifi n'oyagala okisike gundi wekkakkanye emmere egenda fuluma tegenda kusigala oli kati onaagaba otya nga byonna obyeyagaliza abo tebagaba nkugambye ne wakkuta gawa n'akali ekyenkya onzise naye bagambye akasembayo agambye and they that are in Christ have crucified the flesh with the affections and lusts abo bali mu Katonda
abo bali mu Yesu waffe omulungi abo bali mu oyo yakomererwa n'azuukira biri bye twasomye ebiri mu mubiri babikola ki tebabi malayo statement yonde balina okubikola ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. okucrucifyinga kyeki mu Luganda okomererwa ebyo abali mu Yesu mulina bikomerera ebyo bye tusomye waggulu era n'ayongerako n'agamba mubikomererere mu kwegomba mubikomerere omwo n'agamba if we live in the spirit let us also walk in the spirit kyekiri kye nagambye oluyimba oyimba lwaki olutakuliza mwoyo if we live in the spirit let us also walk in the spirit let us not be desirous of vain glory nga twagala nnyo okwesukkulumya ndetera kasoda nze okwegulumiza vain kyekitaliimu n'agamba provoking one another gwe n'okyojja munno n'okyojja ne waliwo omusumba asojja n'ogaanayo naafa akine munne ng'akisussizza kati musumba tewasoma ku Galatians 5:26 tewagisoma gwasojja nange waliwo omusumba asojja kyokka nabalokole nga tuli awo tukuba engalo nanti okyogedde mu katusumba sabula basumba ono gwe waleese Luka yagambye egimu mizimu egikuba engalo amina abamusindiga abamu mizimu sisuubira omuntu asoma kigambo omuntu asoma ekigambo kino nakubira ebintu by'ekisiru engalo abamu baba mizimu tulowooza abantu twagala gikube nnyo engalo tulowooze mbu kiryoke bana baleekaana musumba sabula egimu mizimu bannange bambi temunenya abantu egimu misambwa mizimu demons si bantu amma bulijjo nneebuuza omuntu ategeera toyinza kulira musumba webala era kuŋŋamba nti era giba mizimu kuba bulijjo nneebuuza omusumba ayogera ebintu by'ekisiru ku kituuti omusumba n'avuma ono nga bakuba engalo kumbe bulijjo mizimu emizimu giwandiika n'owandiika okimanyi omanyi nali wano ne Yokaana n'aŋŋamba nti we baakoleranga bye baakola si buli bantu boolaba nga bajjudde mu kyaki nti bantu nti olumu bali baakolera tebaagala aswale bajjuzaawo abantu baabwe iba misambwa kati bemuwulira abakuba engalo era gwe bw'obanga oli musambwa tewemanyi oli musambwa wekube mu ttooki wamma misambwa envying one another omulokole awalana omulokole awalana omulokole awalana n'atamuliiko envying kyeki mu Luganda si bwe bujja obujja
obujja oli kyaki yoli ejjuza eva kyekibeekubisa ndiga endiga ate kati ekyo kiri nnyo mu bagoberezi oweeno avuma oweeno tayagala weeno oweeno tasabira eno twafuuka ddi ttiimu gundi mu kkanisa awo simanyi nze sikirabangako mu kkanisa ya kristo we yagamba guno gwe mubiri gwa kristo mwafuuka ddi omubiri gwa kristo temuli mu ttiimu peter temuli mu ttiimu ekigere nanti tuli mubiri temuli mu ttiimu mukono ttiimu mutwe ttiimu kifuba lukokola naye bannange tuyina muno zi ttiimu twafuuka ddi ttiimu olaba bapasita balina ne zi whatsapp group ttiimu pasita gundi eyo yeeba erinda kyoyogera ku muntu waabwe ekwambale twasalasalamu ddi kristo bwe tutyo anti baba bagamba be batuufu wali we yajjamu emizimu mu mulalu ne bagamba oyo akolagana n'omuzimu ogusinga amaanyi yabagamba ab'ennyumba emu ate basobola okwekuba tebasobola kati abeekuba mbabuuza waliwo yesu ow'enjawulo gwe musinza yemmwe mweyambula bayibuli egamba ndibambula n'embalaga obwereere bwabwe nga mweyambudde mwetadde ku beetadde ku site sikweya tubalaba obwereere mwerembese kimala mulekerawo oswaza kristo kwaku kyoyogedde ab'ennyumba emu tebasobola kwekuba kitegeeza mwe muba mwekuba mu buli mbeera waliwo omutuufu ali ku kituufu waliwo omukyamu ate nedda oba mwenna munoonya byammwe omuntu ali ku kituufu bagamba yooli gwe bakuba oluyi n'akyusa kati tasobola kuddiza kigambo kati awo kitegeeza n'ekyo tukijjeewo kitegeeza mwenna mwenoonyeza byammwe bonna muli ku byammwe tomanyi mbu sitaani n'emizimu ne bamalayika be yava mu ggulu nabo beewalana mu sitaani mwe muli okwewalana munna omusamizi ono aba awalana oli omutamiivu ono avuma ate oli omutamiivu mbu anywa Guinness avuma anywa enveera mbu ye mutamiivu ennyo era basanga nze ndi wa kiraasi owulidde omugane mwenna munywa mwenge bonna mwenge owulidde omuyaaye avuma owa balansi avuma ate asibye enviiri mbu muyaaye mwenna muli mu gganga yeemu mwenna muli bayaaye okitegeera obubi bwokka bwe bwerwanisa obulungi tebulwana bweyogerera obulungi bweyogerera obulungi tebwerembeka amini obulungi tebweyogerera nze ndi mulungi nze musumba gundi mujja era tubalaba nogaa naye musumba oli wanjawulo bweyogerera kati musumba nga tonnayogera nnyo tolwana ntalo toyina kulwanira tojjukira eri mu ndagaano enkadde abaana ba Isirayiri we babagamba temutya waneeno mugundi mu 2 Kings tubasomere sooka obikulewo tusomewo musumba tolwana ntalo zo ate sitaani muntu naye wa confusion nnyo sitaani ye muntu nga bakuloga yennyini sitaani ye yakuloga kyokka ate era n'oddukira mu ssaba akuwonye ate yennyini alyoka kugamba naye kati olaba oli eyakuloga takwagalira ddala kyokka mwenna musaavinga omu sitaani kati abasumba abeekuba kitegeeza bali ku sayidi ki nze buulira bibyo simanyi ndeka nange simanyi oba bali ku sayidi ki baako wano 2 Kings 6:16 agambye atya agambye kati waneeno tuve ku 15 bagamba and when the servant of the man of God was risen early and gone forth behold, an host compassed the city both with horses
and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Nga batidde amagye g'abali. Wano Elisha n'abagamba nti no. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Gategeeza nti abatulwanirako bamaanyi okusinga bali abajasi babali. Noti abajasi babali baali bangi nti Katonda yamugamba ne mwabo sunsulamu b'oyina bokka abayagala osigala be baba basigala ne musigala nga babale abali ku saidi ya Elisha. Era n'abagamba nti, And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes. Oli servant we, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the servant, of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. Kati bw'oba okkiriza mbu abakulwanira abamalayika akulwanira Mwoyo Mutukuvu era Yesu ali ku ludda lwo, lwaki obyekwatiramu? toyina byekwatiramu. Ye baaba bw'oba olowooza oyina abakuumi, kubanga agamba akuuma Isirayiri teyebaka tetabongoota. Abakuumi b'ensi oyagala baaki? Esther. Kigambo ze kyensoma Esther. Nze Yesu. Era Peter we yajjayo ekyogi kye n'asalako omusajja yalazza okwarestinga Yesu okutu. Yesu yamugamba zaayo ekyogi kye. Alijjayo ekitala alifana ki? Nakitala. Nazzaako oli okutu kwe. Kitegeeza Yesu teyalina ba bodyguard. Teyalina. Ate gw'osinza ne yali agezezzaako omukuuma yamugamba nedda. Zaayo ekiso kyo. Kati gwali wansi wa Yesu. Ate oyagala nnyo abakuumi bannange. Bayinza otukuba amasasi. Nze bino mbyogera by the way. I'm not attacking anyone. Naye nsomesa abantu nti tuyige okureasoninga okurizoninga okwesomera ekigambo kya Katonda. Tuyige okunoonya Katonda omulamu owaddala. Kubanga agamba muli balabira ku ki? Ku bibala byabwe. Ebibala by'oyo omuntu gw'otendereza bwe biba tebiri mu Bayibuli nga tatambulira nti bw'atyo waayogera Mukama, then lwaki olinda egeyeena? Lwaki olinda okwokyebwa? Waliwo ebintu ebimu ng'olina kusaba Mwoyo Mutukuvu akuyamba obitegeere. Kubanga ne wonaabisoma nga tosabe Mwoyo Mutukuvu era ojja bisomanga ku kitabo, tojja bitegeera, tojja tegeera amakulu gabirimu. Kituufu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale Esther nina okweyongeza kwa bingi bye tulina okuba nga ate tusomesa naye nsaba for now tugenda kusiibula naye tujja siibuza Saala. Tusabire abantu abajagala Mukama ajja laba emitima egyo egiyayaana ajja kukola. Nze kyensaba kyemmanyi kiri kimu nti amazima ebiseera ebisinga gabeerawo naye tetwagala kuwanya attention ebintu twagala nnyo tutegeerera. N'osanga omulokole n'omubuuza ova kusaba nti yes nti service ebadde ennungi nnyo nga basomesezza ku ki asomesezza ku bintu nga musomye mu kitabo ki alina waasomye nina wembuwandiise noga kati mulokole wanonye eki mu kyaki. So n'ekirala mu mateeka ge wasomye kyensinza olaba kye tukola ennyo fe abeefuula nti tugoberera nnyo Katonda era mbu tuyina abantu batera bayita bempulira bayita bataata baffe ab'omwoyo. Ekyo nakyo mu Bayibuli ndaba nga tekikola ki tekirina we kiri. Taata waffe omwoyo mmanyi alina kuba Katonda yekka. Naye n'omusanga agamba omanyize gundi kasita ayogera siddamu. Nze kasita gundi nze olaba omwami oyo gyanzije wala kasita ayogera kino ogamba naye kala temwakutte ddi omukulu oyo ne mutuuza mu kifo kya Katonda. Ebyo gyebiri babikola abantu gye bali. That says the pastor. Nedda akuka pasa tebakateekawo naye nga bakulaga nti kasita ayogera Katonda ayogedde ayise mu ye. N'omubuuza okay igwe we wasabye n'okaabira Katonda yakugambye atya musumba yali yayogedde waati. So nsaba balokole betukonyeeko tetubakonyeeko mu mbeera ya bukyayi naye tutuuse ku mbeera nga okugjayo kye twagala okwogerako tulina obbakoonako naye tetulina betukonyeeko bonna nti muno oli ayinza okuddeyo n'agamba munnange tubadde ku musumba we naye ate tetwetonda. Naye era Abafalisaayo be balinga abasumba mu nnaku za Yesu. Yesu yabagamba nga amazima era kye kyamukomereza. Kati abo abanaakomerera abo Baroma. Kale mbadde nsaba ebigambo ebisembayo oba oyinayo then otuwe ne Saala tube nga tumaliza programu nako lwaleero. Nze ebigambo byange ebisembayo nti nno bigambo okuva mu John 14:15. If you love me, keep my commandments. Yesu ye yali akyogera. Bw'oba ne Bible erimu text za red, ekyo kigambo kiri mu red. Era Romans egamba nti nno the wages of sin is death. Or over the wage of sin is death. Nti enkomerero y'ekibi kufa. Tewali shortcut kufa. So nga twonoona tujjukire nti kufa enkomerero kufa. Tukolerera kufa. Buli woba nga oli mu kwonoona manya okolerera kufa. Oyinza okuba n'emikwano gyo nga bw'oba oyonoona muba nabo oba nabo bakuwaga naye mu maaso ga Katonda oliba bw'omu era bw'oddayo ewaka nsuubira oba bw'omu. Kati oyo omuwala awulira nga ye ayagala nnyo ebyamasanyu. Sitaani aleeta nnyo ebyamasanyu. Tewali nange we naliyo mu byensi
ebyamasanyu byali binyumira nnyo era ebya sitaani bibi nnyo. Ebintu ebireeta obulamu nno bye bikaawa. Eddagala likaawa. Tetulabangayo eddagala litakaawa. Naye sooda awooma ate yasinga oleeta endwadde. Kati munnange ebintu byoyita ebyamasanyu ate bigenda kuviiramu obuzibu. Teri mulokole owannamba ddala yali yesse. Naye ate tulaba abo balina essente nnyingi abagoberedde ebyamasanyu abayina engoye ezisingayo mu nsi nga beebetta. Lwaki? Kyebuuze, sessanyu taliva mu ki? Mu byansi. Kubanga era Bayibuli egamba those are all vanities. Ebyo biggwaawo. Singa wajjawo olutalo kati essente zo tezikuyamba. Tewali kiyinza kuyamba. Emisinde gyo gye gikweyimirira na Katonda. Owulidde? Kati woobanga oli eyo ng'olowooza okufuuka famous okufuuka ki mu linnya lya sitaani tekigenda okuyamba. Mukwano tekigenda kuyamba. Ogenda kusigala ng'oli miserable. Nze nali miserable, by the way, nayagalako n'okwetta. Nja kujja lumu obimpe. Namirako Makerenda nfe wadde nga nalina emmotoka nali ngenze mu nsi na travelinga okuva we nava mu nsi, by the way. Siddanga mu travelinga. Kyokka ng'eri wa travelinganga. Buli kaseera simbu saagala. Naye kati ebinkwate ebiri important bingi bye nnina okukola. Okitegeera okutravelinga okubeera ku nnyonyi okwekubya ebifaananyi social media nze sina Instagram kati. TikTok yange enkadde sipostingako kubanga tebimalamu. Kubanga nina essanyu mutima, nina joy mutima. Mmwe abatwala abantu mu sitaani ng'abalogo, mmwe abakola ebyamalogo ebya sitaani, simanyi ebimu babiyita batya mu Uganda. Ebyamalogo okweraguza biki. Ennaku zammwe zisembedde. Yesu ajja ekitangala ekirimuvaamu oyagala kikwokye, naye agamba ati nno tobuze nnyo, tonnabulirayo nno. Kati mukwano, Yesu ali ready, yo omukono gwe guli bwe guti akusaba, mwana wange, muwala wange, muvubuka, weekwate mu mukono gwange kujja mu kiwonko ky'olimu. Akaaba amaziga go g'okaaba agalembeka n'akaaba naawe. Ayagala obe mu ssanyu eritaggwaawo. N'olwekyo omwana omuwala foundation yo yonna erina kuba Katonda. Kubanga ebyo bye biweegomba biggwaawo. Naye ekisa kya Katonda tekiggwaawo. Beera mu ssomero, nze nakola ensobi zange olumu ŋŋamba at least neeyongerayo, nafuna chance neeyongerayo. Naye osobola obutafuna chance kweyongerayo. Togenda kuyimba forever, togenda kuba celebrity forever. Ate abeeyambulira ku social media ogenda tuuka ozaale, onaawulira otya nga mutabani waakulabye oli bukunya, onaawulira otya nga muwala wo oba muvuma nti maama wo yeeyambula, ogenda tuuka ng'oli mukadde tokyayagala attention eyo. So tukole ebintu byonna nga tureasoninga. Naye kyokka kyembalekera, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yes. And tusabe. Kale. Ayi Katonda wange omulungi, tukweyanziza nnyo ogulumizibwe. Kubanga otuwadde akaseera kano, otusobezza tusonyiwe, tukwetondera. Betunyiizizza Mukama mu bubi ng'olaba nti tusiininze okwogera ku nsonga ezimu, tusonyiwe. Otulambululire era otuwe amagezi okumanya n'okutegeera ku ebyo bye tulina okwogera. Naye leka ate abantu bo bawulire buno obujulizi, mubaddemu obujulizi era mubaddemu ne message. Leka tukyuke, Katonda otuyita ffe aboonoonyi okujja gy'oli, naye ate we tutuuka gy'oli tulina okukyuka ne tukutunuulira ne tufuuka Mukama ekyo kyagala tubeere. W'omukisa programu eno, w'omukisa channel eno, Mukama
ekole kyerina okukola. Sami, Roland, Mukama bawe omukisa ne famire zaabwe zonna batambuze baliise bawe transport. Mukama byonna tubisabye nga tusaba omwoyo gwo gubere naffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.